Wetogera kati nga Museveni ate byasiba bikutuka era byabadde abala byonna biganye anti Muhoozi Aganye Obuyinza bwe yamuwadde munnange amaze n'abugaana era n'agamba nedda taata sigenda kusobola bintu bino byeyagala kunteekamu siina busobozi bwonna baganda bange mikwano gyange yembeera bweti bweri mu State House obunkenke bungi n'okutya kungi mwami Muhoozi Aganye Obuyinza abuganye. Mulowooza atidde ki? Atidde ebikolobero bya kitaawe bisiba ku ye kyendabanga alabika kyatidde era atidde okukwatibwa mu kifo kya kitaawe agamba nedda taata gwe wettira abantu bo kakati nakyo naawe kifiiringemu nga gwe kubanga wali otta abantu oluusi ebimu wabikola nkyali muto nga sinnamanya lwaki mba nzikiriza n'enkufiiririra. Ge mawulire mukwano gwange agaliwo mwami Muhoozi Aganye Obuyinza abuganye era agambye tagenda kubeera CDF. Kwanoni wetulaga wayinza otunyumira ndabanga watugenda watandisa otuwoomera kubanga abamu mwadde mulowooza nti maama Muhoozi agenda tufuga, maama Muhoozi agenda tufubbalako. Muganda wange ate ebigambo birabika nga bikyuseemu omwana Obuyinza abuganye n'agamba tagenda kusasulira ebikolobero bya kitaawe kubanga naye akimanya ebikolobero bingi nnyo ebikoleddwa mu linnya lya Yoweri Kaguta Museveni ebikoleddwa ng'ate ebikoleddwa kitaawe nga wanaabyesimbamu muganda wange agenda kusibwa emyaka gy'atamanyi na muwendo era bw'atyo n'agamba nedda sigenda kubikkiriza bino bw'atyo n'asalawo nti Obuyinza kabuzeeyo. Wano nno tusimbudde baganda bange ebintu bye tubadde tubalabanga ebitasaana ebintu badde tulabanga ebitasoboka ate bye bigenda osobokera ddala bwe bibadde olabanga ebizibu ng'ogamba nti naye maama bano baayise bibadde byeweegomba mukwano gwange muganda wange bigenda kufuuka byangu era kyembagamba baganda bange bannayuganda nti kakati akabika omulalu kalabika nga kabikuse tutandikidde ddala okutambula tutandikidde ddala okulaga bannayuganda ekintu ekituufu kye tubadde tubagamba oba kye tubadde tubagamba nti twekwate wamu bwe tuneekwata wamu tujja kufuna ekintu ekituufu era tujja tambuza eggwanga. Mwami Tebukabulwa omukulu Muhoozi Aganye Muhoozi Aganye naye agambye nedda kitaata obwewettira abantu bo kifiiringi Kukiro n'okuba nti agenda kuba asigaza bizinesi ze zonna nga bwazikola mu Buganda n'okuba nga tukimu akitwala nga bikirina okubeera. Wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe buli mu matigga butya. Bulijjo Ssaabasajja Kabaka oba atambula ne ttiimu y'abantu 6 bonna nga abantu babana abeesiga. Ne wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yakoze akakodyo akaamaze ogobe mu kibya. Ssaabasajja Kabaka ku Lwokuna bwe yali asituka ye yasooka ku kisaawe n'alindirira abantu bagenda otambula nabo wabula obudde butuuka oba okulinnya Namunkanga yeeyongereyo ttiimu ey'Amayiga ng'emutegeeza nti onootusonyiwa Ssaabasajja Kabaka abantu wadde ogenda otambula nabo passport zaabwe ne visa zafunyemu obuzibuzibu naye ng'omanyi enkola ffe tubeera n'abantu ababalindiridde ne tuba tukusaba otambule n'abantu bano bw'oba ogenda nabo. Ekikwasa ensonyi Mayiga takimanyi nti sisitimu gye battiramu omugenzi alonda Nyakayirima gye yakozesezza ate nga ffe tukyalina history y'ebintu bino sisitimu yeruwa. Ssaabasajja Kabaka yabadde alina okutambula n'abantu 6 beyeesiga obulungi naye omukulu ono yasazeewo abantu bano bonna 6 abamise visa ye asindike operativu ba Ssemwayi n'aba ISO bagende ne Ssaabasajja Kabaka bamukole kye baagala. Ekisinga okukwasa ensonyi nti n'omufumbi w'eddigobe lya Ssaabasajja Kabaka yennyini amufumbira emmere bwe yeesiga yalekeddwa emabega Mayiga n'atwala owe olw'ensonga nti yakimanyi mission erina kuggwera eyo omusajja ono agenda okudda nga wayita akabanga katono nnyo ng'asirika busirisi. Ekyewuunyisa nti ono yali tamanyi nti tugenda tegeera biki bye bagenda okukola n'abatyala bagenda okukikola. Abajjukira enfa y'omugenzi Nyakayirima
Museveni yamusindika ku n'emitongole mu ggwanga erya Korea ey'Amaserengeta. Wabula bw'atuuka ku kisaawe Entebbe, ttiimu ye yonna ba protocol team yakyusibwa ku ssaawa esembayo ne bamuwa ttiimu endala gy'atayina mu program era yakolagana n'abantu abali ku nnyonyi. Omusajja ono era okuva e Korea okudda teyasukkawo na kino exactly same way ne Museveni kye baakoledde ddala. Kati mu bakulu Mayiga bwe wayadde omulimu gw'okugyawo Ssaabasajja Kabaka ne muleka n'omufumbi we ow'emmere ne mugenda n'abantu abasuubira okuba nti bagenda kujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Nze ngamba mwerimba, njagala kituuke ku Ssaabasajja Kabaka mujja kitegeera. Orders zino zonna Mayiga azikola ng'asinziira ku order za Museveni nga coordination site oba ba coordinating ebintu bino babikolera ku CMY ku bloko B ku level 4 wonna wali coordination network eri wano waka wepo nembulaje bagenze Ssaabasajja Kabaka gye bakolera emirimu egyo. Nenga information n'ebiragiro bino bikunganya ku CMY headquarters Embuya ku bloko B level 4 we wali coordination network room wa coordinating ebintu byonna ebyo. Essaawa zino otwogera Ssaabasajja Kabaka yasitolwako n'agenda ne ttiimu yonna gye yali ogenda nayo teyagenda nayo. Mayiga yateekako ttiimu ndala ye eyamuweebwa CMY basobole okugenda okuba nti bakola omulimu ogwo ogumaliriza nga nennabugisi mufungize. Omufumbi w'emmere baamulese gwe balese abadde avunaanyizibwa ku kufumba emmere ya Kabaka ye Sekanjako yabadde avunaanyizibwa ku kufumba oba okuwa Ssaabasajja Kabaka emmere. Olwo baamulese mabega. Mayiga n'ateekako abasajja be okuli Mukiibi Douglas, okuli Mbuga ADC oba ndoza adago yakulembera protocol ya Kabaka eya security naye ng'ate bano bodda bagoba wepo n'abalala basatu abatasobodde kutegeererwa olw'ensonga nti bano babaleseko obulesi okuba nti bagenderako okumaliriza omulimu guno. Mu bantu abagendeddeko Mayiga balooza tetusobola kufuna bifaanana na details y'ono omwami. Yoyo ali mu uniform ya UPDF oyo yagenze bamu ku bagenze okumaliriza omulimu ogwo. Oyo yagenze okumaliriza omulimu ogwo. Yagenze okumaliriza omulimu ogwo bamuyita Mbuga. Kati mukulu Mbuga manyi mwatuuse dda mission mugimanyi bulungi mugenda okukola naye kakutande kubanga abantu abadde balina okugenda ne Ssaabasajja Kabaka mukama wo Mayiga yabalemesezza okugenda ne basindika ggwe. Ekituuka kyonna ku Ssaabasajja Kabaka Mbuga eyeyita Mbuga ojja kifuwa ng'okizza munda yoyo gwe bayita Mbuga. Mujjukire ndoza kasooke mbalage n'omulala noono eyagendeddeko Mukiibi Douglas y'ono wano. Bano bonna Ssaabasajja ono Mukiibi Douglas ono yali omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama oyo naye n'amugoba Mayiga abantu bano bonna n'abasiba ku Ssaabasajja Kabaka kifuba. Ne weewuunye akabinja konna nga bookola akatunula kano konna bantu baakabano era noono nalumansi wuuno omulamu mu kifaananyi kino ono ye mukulu w'enkuluzo ono kati ono ye Mpuga Mathias ono yoyo Mukiibi Douglas eyagendeddeko naye ng'ate yali tali mmenti genderako. Kati ndoza mukira coordination y'emmenga abantu bonna abaakabano abatambuza ensonga z'okusanya Obuganda obala bonna entuna bonna baakabano fulu mbategedde bulungi nnyo. Ono ye teyagenze Mathias Mpuga Nsamba ye waali emission agimanyiiko. Kati ono yagenze n'olw'EPDF gwembalaze n'ow'emmere gwe balese bakole emirimu gyabwe egy'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. So omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti abantu bali nabo bonna bakyamu olw'ensonga nti abantu be yadde alina okutambula nabo bonna Mayiga yabalemesezza okugenda n'asalawo atwale abantu abo naye nga coordination yonna ekolebwa
ku semwai gye bali mu coordinatingira ku block B level 4 wali coordination kati mukulu wa Ssanyakalo Charles Peter Mayiga kakutande Ssaabasajja Kabaka akomewo afunemu enkinyira yonna abasajja abaddeko bye mwateeseteese byonna ensi kasita ebitegedde mu nsonga y'emu kasooke tuddeko wano mu nsonga y'emu nti gwe Kabaka yakusindikira abantu be yeesiga baada alina okutambula nabo bonna n'obalemesa okufuna visa gwe n'odeploying abantu Museveni yakuwadde bagende bakole emirimu gyo nga Museveni bw'agyagala si bwe kiri ojja kuba bulungi ebintu bino byonna bikola ng'okimanyi bulungi nnyo nti Kabaka yakujja dda mu ofiisi n'olemeramu y'ensonga lwaki buli kimu okikola osanyewo Ssaabasajja Kabaka gwe okole byeyagala nga tewali akuba ku mukono olidde bulungi nnyo kubanga ekintu kino mukimanyi bulungi nnyo nti gwe Mayiga okimanyi Ssempijja Museveni n'akabinja kamwe mukimanyi bulungi kimwagala okukola gwe kennyini wategeeza Museveni nti ensimbi n'ebyobugagga by'olina mu Buganda byetadde mu Buganda tuyagala bifettogge oyagala Museveni akuyambe mujjewo Ssaabasajja Kabaka osigale n'ebintu byo osigale ng'era okola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'okumalayo ettaka lya Buganda lyonna eribadde lisigaddewo nga tewali akuba ku mukono y'ensonga lwaki buli kimu okikoze n'amaanyi nga toyagala nsi etegeere ebbanga lyonna liwiki 2 obadde olimanya ku sseemwayo okolagana mukulu birungi James nga mukola enteekateeka okugyawo Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byonna mubikole nga bwe muyina okubyagala obikola olw'ensonga nti muyina mission enteeketeeke ey'okusanya Ssaabasajja Kabaka genda maaso Mayiga ekimuli ku pressure oba ekimutadde ku pressure nabagamba nti mu gw'omunaana nga gutuuse Museveni ayagala olubiri ne munne Sam Kuteesa saakolo akana Rugunda n'amama Mbabazi okosa n'amasiro g'ekasubi kibamaledde okusalaasala mu poloto lwakuba nti kyali kizibu okugandinga over nga Ssaabasajja Kabaka waali ekyo nakyo kizibu kiri awo ekyolubiri n'amasiro n'amataka amalala yagamba tasobola kufiirwa ssente ze zaatadde mu Buganda ne bizinensi zaakoze nga Ssaabasajja Kabaka waali bamugjewo yakole ebisigadde Katonda yalimanya so mutegedde bulungi ensonga ezo ensonga endala njala tegeeza mwenna abasajja bali mu Buganda ab'amasaza ab'amagombolola abakungu b'abeene mwenna abatakkiriziganya na Mayiga ku Lwokubiri wiiki ejja ogenda kuddayo ewa Yosere mu State House Entebbe ku ssaawa ofunya appointment ya ssaawa zijja kuba ssaawa 6 zijja kuba ssaawa 6 mwogenda okuwa Museveni data yenna ow'abantu abakulemesezza mu Buganda n'abakulwanyisa naawe bayagala bakugirewo osobole okutwala buli kimu ky'oyagala ndi wano tegeeza buli Muganda yenna akyali mu Mmengo omwe yeesigalizza nammwe abali ebweru abalooza tubukolagane Mayiga data yamukuŋŋaanyiza yenna amannya location zammwe buli kimu data yenna amulina ku Lwokubiri ssaawa 6 amaliriza enteekateeka okufuna appointment agenda kuddayo awe Museveni data kopi bagenda giwa seemu etandika okulinnya omukomu kagere we bagenda okuggirawo abantu mu Buganda mujja kuwulira nga gundi yafudde blood clot we bityo n'accident so mwena mutegeezeddwako nti mutegere bulungi nnyo lwaki omusajja ono akola ebintu bino olw'ensonga nti ye ayagala sigala nga yalidinga Obuganda olw'ensonga akimanyi nti abamuvuganya bangi era batayagala abeerewaawo mu nsonga eyo omwami ono yasindika omwami ono nga balowooza tusirise n'asindika omwami ono Kiyimba Noah ajja ayogere n'okutiisatiisa abaana Abaganda aboogera ku nsonga yayogera bw'ati eno video mwagiraba dda mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga Kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma
n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi toyo tumugobye ku kyalo muvumi kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Oyo ye musajja gwe yali yagoba mu kusooka kati n'amuzza basobole okuba nga batiisatiisa abaana Abaganda aboogera ku nsonga za Buganda. Omanyi ekiswaza omugagga kwe kutana kentula. Akasajja kano buli kkowe lyonna kalijjiramu. Mu Abasiraamu n'Abakatuliki abakyasenza omusajja ono mulina obuzibu. Yabadde mu kusiibulukuka oba mu kusiibulula Abasiraamu. Ne laba entunula y'omusajja ono engeri gy'atunulamu. Olyoka okukakasa abasajja mudiringa nabo. Yoyo gumutunula naye. Ye buli wamu abaaka bano asobola okwefuutiika buli wamu n'akola kyayagala mwe nga temutegedde mission ye. Bw'ati bw'atunula. Wiiki eno yennyini mukimanyi bulungi nnyo nti byafaayo bya Buganda ne Bungereza si birungi. Ssaabasajja Kabaka agezezzaako Balaga nti akasajja kano yakagobera takakyakeetaaga. Naye Abaganda bamu sibanenya kubanga bamu temuli Baganda naye nga mwefuula Baganda. Wiiki ewedde omu ku balangira b'Abongereza Museveni yamukyaza mu maka ge okubanga balina ddiri ze bakutula n'amuweerezaako n'emmengo nga balowooza Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera. Ssaabasajja Kabaka yakoowadde okumanya kye bayita Omungereza n'abantu abalala bwe batyo. Naye omwami ono teyaswala n'akyaza omulangira oyo era omukolo gwali gw'amaanyi nnyo mu baakubira embuutu mu basayiningira endagaano ezitagasa. Kabaka yagaana okulabikayo kubanga si yamuyita yakoowa abasajja bayita Abangereza. Zino ze zimu ku ndagaano ezasayiningibwa tulaba ku BBS Telefina yaffe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abwayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo wadde kigenda maaso kusayininga nkolagana egenda okubeerawo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ate n'enteekateeka eza Prince Edward ez'okulaba nti awards ez'enjawulo ezigenda okuba nga zitunuulira enkola ez'ebintu eby'enjawulo zebagadde Obwakabaka bwa Buganda okuzibeeramu naddala okulaba nti abavubuka babeera bayiiya batetenkanya okubaako bye bayiga ate n'okulaba nti batumbula eggwanga lyaffe Uganda mu buyiiya ate n'okukola ebintu eby'enjawulo ebyongera okubafuula ab'enjawulo. Mu William Brick yasitaddeko omukono ku lw'enteekateeka eyo naye ate ku sayidi eno ewaffe omukulu twali kitongole ekya Bikal naye n'aba nga atekako omukono. Abamu ku baliwo okutunuulira ensonga eno minisita waffe w'abavubuka jjukira nti ensonga eno egenda kubeeramu nnyo abavubuka ate era mu ngeri emu ne mu kale waffe tetugenda ku lwasi twagala kulandaga nnyo kati ku bifaananyi ebimu byafuluma kati kano ke kabinja ng'oggyeko ndowooza kanziggyemu ekifaananyi ky'ono n'omulangira yekka kati ke kakabinja y'oyo Mayiga bulungi nnyo ng'alina omutoolo David Wassajja Apuuli n'oyeeyita Omumbejja Agnes Nabaloga Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'omulangira wa Bungereza nga azze emmengo mu Bulange ku red carpet naye nga nyirimu omukolo yaguzira. Nyirimu omukolo yakola ki? Nyirimu omukolo yaguzira kubanga ebigenda emmengo byonna yabikoowadda era takyayagala kumanya. Ke kakabinja nga bw'okalaba akawamba Buganda. Tugenda mu maaso wano. Omukyalo oyo gw'olaba nga bw'omulaba oyo Agnes Nabaloga n'Apuuli saako ne Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yatuukako ne mu kafubo ak'ekyama n'alowooza nti omusajja oyo asobola okubaako kyamukolera naye ekyo kankireke ndikireeta oluvannyuma y'oyo. Ekisinga kino ekifaananyi kyekigenda obbawa ekifaananyi ekituufu buli omu kyalina okwagala okutegera. Omwami ng'atudde mu ntebe akajjadde bulungi nnyo nga nnyinimu ng'era bali mu mbeera ey'okuwamba Buganda ng'atudde bulungi nnyo akajjadde nga nnyinimu yennyini kubanga tayagala kuva mu ntebe eyo buli kimu agamba wano nfiirawo okufa n'obutanyagwa. Omulaba ng'atudde bulungi nnyo akajjadde. Kati nno
yeyembeera egenda maaso mu Buganda ng'atudde bulungi nnyo akajjadde. Ekindeese olwaleero kwe kubategeeza saagala ebintu bigomoge nti saabategeeza mbabuulidde amataka gonna gaatwalibwa embuga zaasaanyizibwawo mission badde esembayo yakugyawo Ssaabasajja Kabaka kati sisobola kutuula nga bagenda mujjawo. Njagadde James birungi akitegedde tutegedde Museveni amanye Muhoozi amanye n'ensi etegere n'Abaganda bategere n'akabinja akagenza okukola omulimu ogwo okuddamu okuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa nako kamanye nti mission twagitegedde kyonna kimutuukako ensi ejja kuba etegedde nze sikyagala kuleekaana nammwe. Mu nkola y'emu ey'okutyoboola oba kansoka empisa obulango kansoka empisa information ngenda gisoma mu Luzungu okusinziira ku sources zange mwegendereze nnyo guno mwaka. Batadde Kabaka ne Bobi Wine mu Black Book again Museveni alagidde battibwe. Tegeeze eggwanga otegeeze ne Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka bamulimu babeere beegendereza nnyo nti abantu abagenda okuttibwa Museveni ayagala nnyo bano abiri basooke baveewo saako olukala lwabo abatamukkiririzaamu ne mu kibiina kyafuga. Naye kola buli kimu ekisoboka okulaba nga otaasa exposinge enkola eno ey'ekiyita mu lujja ey'okutta abantu ab'obwereere. Bino byonna bikolebwa nga bali mu kwagala kukujjawo abakulembeze ab'ennono ab'amaanyi n'okujjawo oyo gwe batidde nti agenda baleetera ekizibu singa tavaawo. Era bino byonna babikola nga basinziira ku kitebe eky'abakessi eky'amagye ekya CMY we wali akabinja ke basindise nga kayambibwako Charles Wasanya kalo Charles Peter Mayiga okumaliriza omulimu guno. James birungi byonna binabimanyi ku biragiro bya Mukama Yosefiti bahabula tabasira mutano wa Karekezi okujjawo Ssaabasajja Kabaka nga wayambako Charles Peter Mayiga asigale nga addukanya Obwakabaka ng'era bwakuza omulangira ekyadisema Kookiro Gwesiment naye naawona kubangira waliwo function ezimwagala nga mufu. Emirimu gino gyonna gikolebwa ku kitebe ekya CMY. Webale nnyo muganda waffe mukulu munnaffe Kajubi Fred Lumbuye, webale n'ebigambo ebyo ebirungi by'otuwadde. Tusuubira nti kino Museveni agenda funamu ekyokuyiga era agenda funamu lesson. Era tumanyi bulungi nti Museveni wadde tayagala kuyiga era tayagala bamuyigiriza, naye waliwo ebintu byetuuka nga nawe obirabako nga gwe nga ddala kituufu amazima olina okugategeera oba oyagala oba tayagala. Kati ye message gye tuyinza okuwa Mwami Tebuhabulwa awamu n'akabinja ke. Mwagadde nnyo fubbala ku Bannayuganda, mwagadde nnyo okukola ensobi nnyingi nnyo ku bannansi, naye time egenda tutuuka nga nammwe ensobi ezo muli mu kuzisafaringako, nga nammwe muli mu ziwulira ezinyiga abantu. Kakati nammwe mugenda kukyejjusa ng'eggwanga litabuse nga buli omu agamba nedda ekimala ennafu ez'ennafu era nga Bannayuganda bayimukiddemu okulwanira ensi yaabwe. Ffe kye tutunuulidde era kye tulaba ate era kye kigenda tufuula abawanguzi.